Kino kyekutte wano eno gwe mubisi gwange hani wabula ng'ate eno lemon. Ngenda bayigiriza olunaku lwaleero engeri gye tukolamu honey lemon face mask. Nga bwe mumanyi kino omubisi guno eno mulungi nnyo ku lususu ate era nga ne lemon ekola kyamaanyi nnyo okuggyako olwo olususu olwafa ne luba nga lubambukako. Olususu nga lufu lusobola okuviirako okuzaala embalabe, lusobola okukipinga oils omungi ennyo mu mubiri gwo ne gukuviirako okubutukabutuka n'ovaayo ebyo ebibalabe tekako ne rashes. Tugenda mixinga bino ebibiri tulabe olususu lwaffe we luyinza okuba nga lufaanana. Hello Farm, amanya yenze Shila Adita gwe wena atanaba kubanga otwegattako wano eno ku YouTube channel yaffe osubwa ebintu bingi nnyo naddala nga oyina skin problems. Iffe tukola ku lususu nga tukozesa ebintu ebyewaka ebirime nga fruits, teekako n'ebyokulya ebimu ng'omuceere ng'akawunga n'ebintu ebirala, si akawunga akagoye wabula fla gwe bakolamu akawunga ne tubanga tutereeza olususu. So twekuumireko, ky'olina okukola kwe kunyiga ekigambo subscribe weekiri awo wabula ng'ate akade akakubera waggulu tokeerabira, ako ke kasinga amakulu wookakoonako bw'oti munnange buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako mu bunnambiro nnyo osobola okuba ng'ogiraba. Nagamba bw'otwekuumirako tujja kubanga wejjusa kubanga waaka yenna gwe tukola agasa abantu bonna, oba oli mukulu oba oli muto. Katutandike n'engeri gye tugenda otabulamu bino ebintu. Nga bw'olaba nti guno omubisi ono ye hani waffe. Omubisi guno eno gukola ebintu bingi nnyo, tegukoma kuwonya kifuba kyokka wabula gukola n'ebintu ebirala bingi nnyo nga kwotadde olususu, kwotadde erimwe abalina infections. Omubisi guno eno osobola ogweteekayoko munda n'oba nga otta ebintu ebimu. Ffe kati nno tugenda gutabula tubeere nga tuteekako ku lususu lwaffe empola mpola nga bw'ogenda okulaba. Kwata omubisi gwo ebijiiko nga bibiri oguteeke mu kantu ko k'ogenda okuba nga otabuliramu. Guteeke mu kantu ko k'ogenda okuba nga otabuliramu konna konna ke weesiga, then omalirize okwate lemon, twetaagayo ebijiiko bibiri byokka okamuliremu. Nganze bw'olaba nkola, then teekamu, bw'omaliriza kuba bitabule wamu bisobole okuba nga byekwata bulungi nnyo. Wano mbagambye nti nno tuli mu kutabula honey lemon face mask. Tabula bulungi nnyo ingredient esobole okuba nga yeekola bulungi nnyo nga bw'olaba eyange. Ndowooza ogiraba, guno gwe mubisi gwaffe. Then bw'omaliriza osobola okukwata kakotoniko bw'oba nga koyina n'otandika okuba nga oteeka ku face, kuuta ku face yo bulungi nnyo. Bw'oba oyina kakotoni oba tokalina osobola okukozesa engalo zo bulungi nnyo n'osiiga mu face yo. Face yonna gisiige ebune. Nganze bw'olaba nkola mu circular motion. Lemon ono agenda kuyambako ku bintu bingi nnyo. Teekako na guno omubisi nga okutundulayo ebyo ebibalabe ebikyakuli munda. Ndowooza olaba nze ntaddeko kuba already nabadde nakozesezaako dda skin yange n'ogiraba ng'erabika bw'eti. Skin yange nze eri very smooth ate temulimu yadde akantu konna yadde enkovu yadde embalabe. Bw'omala okuteekamu eno remedy nga bw'omaze okugitabula obulungi bw'oti muganda wange, girekeemu eddakiika 3 then omale oginaabemu nga bwe tugenda obbalaga. Tuweekuumireko wabula nga wenna atanaba kubanga subscribinga olikinge okomentinge. Katugendeko mu short break tukomewo nga tumaze okunaabamu bino ebintu tubalage skin nga bw'efaanana.
But guys, ndowooza mulaba maze okunaaba mu remedy yaffe face yange bweti bwefaanana. Kino eno kikole everyday buli lunaku nga toyina byokola, kintu kyangu nnyo, osobola okkitabula mu bwangu ddala, okikozese olekemu eddakiika 3 omubisi ogwo gusobole okukakanyira ku mubiri gwo, osobola okugubambulako obubambuzi naye ate nga okunaabamu kyekisinga, then bw'omala okunaabamu ogenda kulya nga olususu lwonna lutandise okubeera very smooth. Kikole buli lunaku okumala omwezi gumu ogenda kuba ne face erabika obulungi. Mbagala nnyo, see you in my next video.